nze ndi mukazi musoga naye Abaganda nga batuleze okubasasulamu ebirumya emitima gyabwe. Banaye Abaganda nga batuleze, tribe kyetali mu Buganda. Abaganda nga batuleze, olulimi lwabwe luno twegirisiza, ettaka lyabwe tuzimbye, buli kimu. Bwe tutabeera wamu nabo bannange nedda, banaye Abaganda nga batuleze for sure. Kabaka twetaaga okumanya waali. That's what I can just say. Sembere mutambuze obubaka nene ensonga tugimiringule. Eno si live bulive, wabula eno gye bayita ggwanga mujje. Mu Buganda tubeeramu n'eŋŋoma gye bayita ggwanga mujje, naye bw'etakuba mu kiseera nga kino egenda kukubwa ddi. Bw'etakuba mu budde nga buno egenda kukubwa ddi. Nsharingirako video gwe yakatwegattako tusimbulire wanene ensonga tugijje mu ddiiro. Nkiddamu, eno si live bulive, wabula kana akaseera ke tulimu nga bannayuganda oba ng'Abaganda naddala ke bayita ggwanga mujje. Ntambulizaako video tono nakuba akaseera akazibu nga kana akaggwanga mujje. Tambuza video nzo gwange gwa kunamya mumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'aba abamutembeeta ogwammwe gwa kunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda. Bw'oba osobola okkirizibwa okuntaagingirako bwana Katikkiro wano. Zino ensonga zirina kuggwa nga ffe Abaganda. Luno lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwekuula ffekka. Tewali muntu agenda kuva buziba ajja ataakiriza Obuganda. Tewali muntu agenda kuva mu kabira ndala ajja ataakiriza Namulondo. Era ffe Abaganda ffe tulina okubyekwatiramu. Kakati oli bw'akugamba nti owemukira e Buganda ku lw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabakawo, wemukira ddala. Oli bw'akugamba nti owemukira e Buganda, ensonga za Ssaabasajja Kabaka ozikutte mu ngeri etaweesa Buganda kitiibwa, naye ng'oli mu kuwemukira ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabakawo, wemukira ddala. Wemukira ddala. Kakati ekimala kimala. Eno ensonga Abaganda ffe tulina okugyekwatiramu, ffe tulina okugimaliriza, ffe tulina okugiggusa. Tewaliwo agenda kuva mu kabira ndala kujja kutaakiriza bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tewali mululu agenda kutaakiriza bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubeera tewabangawo yali amutaakirizaako. Abaganda buvunaanyizibwa bwaffe okukuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, kubanga tugereesa n'okugereesa nti ayi Ssaabasajja Kabaka wendigwa w'oligwa. Mu kaseera nga kano ke kaseera akatuufu ak'okugwawo Ssaabasajja Kabaka akulandinge kataakiriza obulamu. Ssaabasajja Kabaka w'oligwa wendigwa. Ke kaseera mulage Ssaabasajja Kabaka nti musobola okusookawo n'oluvannyuma ne mukola ng'omufaliso najja n'abagwako yenze yeekolera itongwa. Tusimbulire wano omutuufu yaani? Owekitiibwa Ssebo Katikkiro, nti mwagala nnyo ebitiibwa nange kankikuwe nkuweereko ne lisiiti. Ssebo Owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, ekituufu kye kiriwa? Mayiga yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda Bulaaya kwewummuzaako. Ne Mayiga ali mu kututegeeza olwaleero nti kituufu Ssaabasajja Kabaka mukosefu naye si bwe bukosefu obutiisa, muve ku bannakigwanyizi ng'embwa ennundire mu kiraalo abeenoonyeza ebyabe. Omutuufu yaliwa? Oli yasooka otugamba nti yagenda kwewummuzaako Ssaabasajja Kabaka. Obona ali mu kutugamba olunaku olwaleero nti kituufu Ssaabasajja Kabaka mukosefumu naye muve ku bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Olwaleero bw'aba munnabyabufuzi eyeenoonyeza ebibye ye yasooka okugamba nti owange Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe buli butya. Ssaabasajja Kabaka ajjanjabwe n'omutegeezako nti Ssaabasajja Kabaka ali Bulaaya yagenda kujjanjabwa. Essaawa eno oli mu kumugamba
wasooka tugamba Ssaabasajja Kabaka munsonyiweko ndi musunguwafu wasooka tugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda Bulaaya kwewummuzaako ng'oyo omuganda munnabyabufuzi gw'oyogerako amaze kukuteeka ku bunkenke oluvannyuma lw'okukulemerako ennyo n'okukulemezaamu omunnyonnyodde nti mulwadde kitegeeza nti mu kaseera kano oli wa kuteeka ku puleesha okutubuulira ekituufu ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe tetubanga tukuuma lubugo nga Lubaale yabbibwa dda Maige yatugamba nti Ssaabasajja yagenda kwewummuzaamu noona ali mu kutugamba nti Ssaabasajja Kabaka mukosefukosemu naye si bwe bulwadde buli obutiisa nga bano abalala be baagala okusajjula embeera tutwale bigambo byani tutwale byaliwa era munnabyabufuzi ono gw'oyogerako nti simanya nakigwanyizi ng'embwa ennundire mu kiraalo ogenda kekasoote abannayuganda nti ye mukyamu nti gwe Oweekitiibwa Katikkiro ye gwe mutuufu ng'ate essaawa eno okyusizza statement essaawa eno okyusizza statement otunnyonnyola nga bw'ali omukosefukosefu otunnyonnyola nga Ssaabasajja Kabaka bw'ali omulwadde ate nga gwe muntu y'omu eyasooka okutugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda Bulaaya kwewummuzaamu yagenda kukkakkanamu yagenda kusirikamu yagenda kuwujjaalamu Ssaabasajja yagenda kwewummuzaamu oba Ssaabasajja Kabaka mulwadde kati kyekibuuzo ekisooka kuba luli watugamba yagenda kwewummuzaamu ate gye watugamba gye yagenda okwewummuzaamu gye otugambye gye yava agende Namibia okusobola okujjanjabwa ekituufu kiri nti ekituufu kye ki akakka akeeru oyagala kakumibwe Obuganda oyagala butegeeza nti waliwo akakka akeeru akagenda okukumibwa kubanga wasooka kutugamba birala ne mu kaseera kano otugamba birala emabegako watugamba nti alwadde alajje w'ebimuli munnabyabufuzi y'omu gw'owaayiriza oba muganda gw'oyita munnabyabufuzi omuganda buli lwakubanja kabaka we ng'omuyita munnabyabufuzi omuganda y'omu gw'owaayiriza gw'oyita munnabyabufuzi ayagala okuzannyira ebyobufuzi ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka y'omu ye yakuteeka ku bunkenke kwolwo omuganda n'afuna okumanyisibwa nti obulamu bwa Nnamunswa tebuli bulungi obulamu bwa Nnamunswa tebuli oke kale tusobola okukitegeera Ssaabasajja Kabaka takyajjanjabwa ddagala ganda Ssaabasajja Kabaka alina obusobozi obusobola okumujjanjaba naye waakiri abaganda ne contribution entono nnyo gye bayita essaala oyagala baleme kusabira Ssaabasajja Kabaka waabwe bafunye amawulire nti Ssaabasajja tali bulungi abasaba ne batandika okusaba nga bayeekolera itongo be bagamba abaganda nti Ssaabasajja Kabaka tali bulungi gwe balina okugjamu ekigambo ekyenkomeredde nojja n'obagamba nti abo bannakigwanyizi beenoonyeza byabwe Ssaabasajja Kabaka yagenda kuwummulamu abaali musabidde ne balekera awo okumusabira kubanga emitima gyadde abaganda mu nteeko essaawa y'emu n'otugamba oluvannyuma lw'okukuteeka ku puresha ey'amaanyi ti bannange byajja bubi Ssaabasajja Kabaka yalwala alajje w'ebimuli enjuki ekitegeeza zo zisiiba na alajje ndowooza enjuki tesobola na kuwangaalayo yadde wiiki 3 gwate ze ezisiiba mu bimuli ezirya mu bimuli ezinywa mu bimuli ezizannyira mu bimuli naye Ssaabasajja Kabaka eyabiyitako obuyisi ne bimufunyafunya ne bimukaza ng'ekikoola ky'ataba omuganda bwe yamala okumanya nti alwadde alajje still ne tugamba kale era katusabe kasita ow'embuga yatunnyonnyodde nti yalwadde alajje wakati mu ssaala n'obujjanjabi oba osanga Ssaabasajja Kabaka nadda engulu ne tuddamu ne tugamba nti bannange tufunyeemu ebisulo tufunyeemu ebyebikiro Ssaabasajja Kabaka waffe alabika tali mu mbeera nnungi n'ovaayo gwe omuntu y'omu n'otugamba nti yagenda Bulaaya kwewummuzaako essaawa y'emu oli mu kutugamba nti anti nedda amukosefukosefu naye bano baagala okusajjula embeera bakitwala kankubulira ekintu kimu ggwe Bwana Katikkiro Bwana Katikkiro enkolagana y'omuganda ne kabaka we yamuggundu nnyo to the extent Ssaabasajja Kabaka ne bwalwala ssenyiga omuganda n'akimanyako kimukakatako okumusabira n'okumutijjirako bweppo n'okumujjanjaba
kubeera still Ssaabasajja bw'abajjanjaba okuyita mu ggwanika lya Buganda, eggwanika lya Buganda lisuulibwamu Baganda ssente. Si ggwe gw'ojjamu bujja Omuganda yakusasula. Nkiddamu, si ggwe gw'ojjamu bujja Omuganda yakusasula. Naye buli Omuganda lwabanja kabaka we, buli Omuganda lwayogera kabaka we, n'omutuuma amannya nnyaawo, bano bannakigwanyizi, abatamanyi nnono, abatamanyi bya buwangwa, bagenda kwonone. Kati kambuuze, gwe kyogamba nti ekyabatako okugende wa Museveni bamusabe ssente abagule ettaka mu Buganda, nakyo kya nnono. Kya nnono za Buganda ssebo gwagala otusomesa ennono za Buganda. N'ekyabatako okugende wa Museveni, nakyo kya nnono. Obanze yeekolera idongwa agamba nti Ssaabasajja Kabaka aliwa, Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe, yenza asaanyaawo ennono za Buganda okusinga eyagende wa Museveni amuwe ssente agule ettaka mu Buganda. Oyo yakuuma ennono. Wallahi ya Mungu twagala Kabaka waffe. Nkiddamu, tewali azannyisa Kabaka bya bufuzi. Era nkiddamu, Ssaabasajja tavaako adiithi essaawa eno mwamugotagota adiithi eyeesuula gavumenti. Sinoonya kwagala kutwala buyinza nempitira mu Ssaabasajja Kabaka. Sisobola kwagala kutwala buyinza nempitira mu kukozesa okubanja Ssaabasajja Kabaka. Nedda, tewali azannyisa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bya bufuzi. Naye omwoyo gwa Buganda ogutafa, ate nga naawe gwe wajja nagwo ng'otusomesa, omwoyo gwa Buganda ogutafa guyina kutandikira ku nnamunswa, guyina kutandikira ku nnannyinimu. Omuganda okwagala ennyo kabaka we si musango, si kamanyiiro, naye kutijja ayagala nnyo kabaka we. Gwe Mayiga olabika togwangako mu mukwano, olabika eby'omukwano tobimanyi, olabika eby'omukwano tobitegeera. Kyova olaba oli ne bwajja n'ekikolwa eky'omukwano, okayita kabampaani, okayita katijjo, okayita kajanja, okiyita kwagala kwenoonyeza bibyo. Naye Omuganda yayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka, amutinka butinsa, amutijja butijji, nti ne bw'omugamba nti ssenyiga amuluma, ne bw'omugamba nti eriiso lye kuguddeko akantu, kyawalirizanga Omuganda okusamba ensiko agenda anoonya eddagala eriva ebulemeezi. Ewaffe Butambala Katambala n'akulemberamu, ab'Ebusujju Kasujju Lubinga n'akulemberamu, abaawa bonna abaami b'amasaza ne bakulemberamu abantu baabwe kusamba nsiko nga tunoonya kadagala kawonya Ssaabasajja Kabaka waffe. Ssaabasajja Kabaka waffe yatugambanga nti temubongoota, oyagala tubongootere mu bulamu bwe. Omutanda nannyinimu, nannyini nsi yagamba Abaganda nti bannange temubongoota. Ddala ddala Oweekitiibwa Katikkiro, oyagala tubongootere mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka? Oyagala tudde mu byalwattabaze nalumanya batubuuze nti mwakolawo ki? Mwanga yafiirawa, Muteesa yafiirawo owookubiri. Kati Omuganda bamuyite yalumwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga. Nkiddamu, Omuganda bamuyite yalumwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga. Twali tufiiriddwako bakabaka babiri mu ngeri y'emu. Tuyinza kurisikinga ne ku mulundi guno. Y'ensonga lwaki bwe tukubanja Ssaabasajja Kabaka oba bwe tugamba nti Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe tuba tetulumba ggwe Mayiga. Tukwagaza ki omwana wa nnyoko ne kitaawo? Tukwagaza ki omwami wa mukyalawo? Tukwagaza ki taata w'abaana bo? Tetuyina kye tukwagaza. Era teri azannya bya bufuzi mu kintu kino okuggyako ng'oŋŋamba nti emmengo waliyo eby'obufuzi. Zino ensonga za bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bino ebintu bya bulamu bwa nnamunswa. Era nga tetuli beetegefu kubeera bamulekwa. Nkiddamu, tetuli beetegefu kubeera bamulekwa mulundi mulala. Situgambye nti Ssaabasajja Kabaka imoto, nti ye talina kuzaama oba talina kuzaawa. Nedda, naye muntu nga ffe nga tuzzeeko mu by'obulamu. Naye gwe kyogamba taatawo waba mu myaka gya Ssaabasajja Kabaka omuwaayo obubi wa Katonda tojjanjabako. Kyogamba taatawo bw'aba mu myaka gya Ssaabasajja Kabaka omuwaayo obubi mu mikono gya Katonda olw'okuba ne bakabaka bafa. Omuwaayo obubi. Mbuuza ssebo, omuwaayo obubi
oba ojjanjabako then taatawo ng'omuntu bw'aba yaagaana okujjanjabwa ku myaka emikadde gy'aliko then lwaki Ssaabasajja Kabaka yaaba tajjanjabwanga ne bajjajjammwe mu kika mukyabajjanjaba okuba n'akasimu n'obuuza abaana jjajjammwe akoze atya singa oba omulina taata wange akoze atya maama amize ku mpeke oba gundi amize ku mpeke naye oyagala ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka fe Abaganda tutuule butuuzi tuzinge emikono as if everything is okay wabula nga bwe twogerako bano balabe ba Buganda bano bayeekera ba Buganda baagala kusuula nnono za Buganda tewali ayagala kusuula nnono ya Buganda kusinga eyagenze wa Museveni ajjeyo ssente agule ettaka ng'ate yeeyita Ssaabataka mu Buganda. Sisuubira nti nze ndi mu binnya eby'Obuganda okusinga eyagenze mu State House ajjeyo ssente mwagule ettaka nga Ssaabasajja Kabaka nnyinimu taliiwo nga fokasi y'Abaganda mu kiseera kino eri ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waabwe. Mugende wa Museveni mwene musabayo ettaka ng'Omuganda abanja Kabaka we ye atayitaga kutuuka wa Museveni ng'era Buganda tayagala gizimbira ku ssente ya Museveni naye ng'ayagala kugizimbira oba kugikuumira ku nnyinimu na mu nswaliwo tusobole okuteekerateekerako omulala kubanga mwenna abaliwo mu kiraba tisemakookira akyali muto nnyo. Situli beetegefu kusigala nga tuli baamulekwa mu kaseera nga kano ak'okusoomoozebwa. Njagala okukutegeezaako ggwe Mengo gwe abadde obuddukiro bwange, Mengo gwe essuubi lyange nti statement ya Ssaabasajja Kabaka etiisa nnyo kamunyeeno etusenaasena, etiisa nnyo kamunyeeno etusombasomba nga bw'ajja n'akolayo statement emu oba osanga abatusomba basobola okukwatibwamu akafansonyi ne bagamba abaana b'omusajja tubate naye olaba tujoonyesebwa nga kitaffe akyali ku nsi. Teebereza nga kitaffe avuddewo ng'Abaganda ani agenda okutukumaakuma? Kitaffe singa avaawo ffe ng'Abaganda ani agenda okutukumaakuma? Era tuligamba ni mbu twakuumye bubi nga yennyini gwe tugamba nti twakuumye bubi gwe tulaba wali yagannanani ng'enjole ye eri mu mbugo oba eri mu ssanduuko. Tuligamba nti gutusinze. Bannange bino si bya bufuzi. Nze yeekolera itongwa gw'oyita ow'ebyobufuzi saasoma n'ebbaluwa y'ekyomusanvu ndabika nze gw'olaba wano sigirina. Sirina kifo kyonna kye njagala kakubeere okukulira abayoola kasasiro mu KCC. Sisobola yadde okufuuka ambasada, sisobola yadde okufuuka RDC, sisobola yadde okufuuka chairman ero sifiri bwe nkubanja Kabaka wange lwaki nga nti nkuzanyiramu ebyobufuzi njagala wa nesimbyewo musajja gwe Omuganda akubanja Kabaka we mu mukwano omungi ennyo ng'omwana asobola okubuuza dadi mami aliwa oba omwana asobola okubuuza dadi asobola okubuuza mami dadi aliwa. Omwana bw'aba asobola okubuuza dadi mami gyali ng'era asobola okubuuza mami dadi gyali kuyagala tata waffe mu Buganda abule lino ebbanga nga tetwakitegerako ntagendedde mu mbeera nnungi tuleme kuteekawo mbeera ebanja bujjanjabibwe, tuleme kuteekawo mbeera emulwanirira kyokka ng'okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka obukuumi bwe busookera mu mikono gya Katonda ne budda mu mikono egy'Abaganda. Omuganda oyo atijjukana y'ensonga lwaki ssebo oli Katikkiro kuba mu 2009 Museveni yali abawera. Nkiddamu Omuganda oyo atijjukana y'ensonga lwaki musajja gwe oli Katikkiro kubanga mwaka gwa 2009 Museveni yali agenda kubujjawo Obwakabaka naawe oleme kufuuka Kabaka. Abaganda balwana Obwakabaka busigalewo naawe n'osobola okufuukako Katikkiro. Olumala okwota lukugira lumansa amanda nti gwe bw'olirinnyako likusavuwaza Nasswi. Bwana Katikkiro
kuffa abaganda abaliwo essaawa eno tewaliwo n'omu alina lutalo naawe. Nkiddamu, tewaliwo n'omu alina lutalo na Mayiga omwana wa kitaawe ne nnyina. Tewaliwo Muganda n'omu alina lutalo na Mayiga bba wa mukyala we. Tewaliwo Muganda n'omu alina lutalo na Mayiga taata w'abaana be. Ensonga yaffe eri emu nti emirimu gy'Obwakatikkiro gikulemye okukwasaganya obulungi kubanga Obwakatikkiro bubeera butikkiro kutikkibwa. Omuganda akutikke otwale embuga, embuga okutikke ozzeeyo Obuganda. Mu kaseera mw'olina okukolera emirimu gyo ng'Omuganda agezaako okuwuliziganya nawe si nsonga oba mukambwe naye walisoose kwebuuza ki ekyamufuula omukambwe. Wasookeera kumubuzaabuza nga tonnanenya mukyala wo bw'ali mwenzi, sooka weebuuze ki ekyamuleeta okwendeguza. Wasukka okumulumya ennyonta. Naffe bwe twakubuuza ku bulamu bwa Ssaabasajja weetooloola oba osanga twafuuka abakambwe naye nga tetuli bakambwe eri Mayiga ow'e Masaka. Tuli bakambwe ku Mayiga atudde mu ntebe y'Obwakatikkiro atamanyi biki bikolebwa mu ntebe eyo y'Obwakatikkiro, atamanyi mirimu gikolebwa mu kifo mwatudde Katikkiro. Abaganda abo boyita abatijja be bamu abaakutijjirako mwaka gwa 2013 ne bakukwasa ddamula. Era omanyi obuzibu obuliwo obuli mu kufuna ddamula. Abaganda nga bakulemberwa ab'ekika kyo eky'omutima, sigamba abeewammwe wabula ab'ekika kyo eky'omutima. N'Abaganda ngaffe abakwagaliza ebirungi era abaali bakkiriza nti amaaso ga Ssaabasajja Kabaka ye maaso moogi, era ffe twalina okulwana okulaba ng'okwasibwa ddamula kubanga maaso moogi amaaso ge gasobodde okulengera ne gakulondobayo mu bangi nti jangu oweereza Obuganda. Naye maaso moogi olunaku olwaleero ali mu mbeera nzibu. Twagala naffe Abaganda tutaakirize obulamu bwa maaso moogi n'ojja n'otutemajjako ekigambo n'okitugonnomeka. Abo balabe ba Buganda. Kati nze Buganda ngifunyeemu kati ennyonze gw'oyita omulabe wa Buganda. Ate nga nze nafa mu 2009, nze nakubwa mu 2009, nze nalemazibwa mu 2009, nga naawe Frank Gashumba bwe yakulumbira ku live emu n'akuwemula nze najja. Yonna nali mbikola lwakuba ndi mulabe wa Buganda. Era nali mbikola kusaanyaawo nnono za Buganda. Nali mbikola kuggyawo mpisa za Buganda. Mayiga, tewaliyo muntu musiru ngaffe ayinza kutema muti kwatudde kubanga tukimanyi nti Buganda olunaku olwaleero yetukuumyeko gye twekwese-kweseemu. Omusajja aleme kututta ng'akimanyi naffe tuliko abaffe, aleme kutukubanga abataliiko ayosira. Essaawa eno munnange kyekyo kye tuliko twagala kutaakiriza bulamu bwa nnamunswa kubanga obulamu bwa nnamunswa era stiru butegeeza kinene eri nga ffe Abaganda. Siwali Muganda n'omu ayina lutalo ku ggwe, siwali Muganda n'omu ayina buzibu ku ggwe, wabula obuzibu bwaffe naawe kwe kutufuula abatategeera nti ggwe mugezi omuntu omu, era kwe kwefuula nti ggwe mukama waffe otuuke n'okubeera mukama waffe ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe. Kyali baddokke okubeera mukama waffe ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe ng'okola ekyo ekiwonya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe, ng'okola ekyo ekikusabiddwa Omuganda. Naye ssebo oyogeza malala, nze ndi mu Butikkiro, Ssaabasajja Kabaka, nze mwana w'omukulu, nze ffe tetugenda kulya Butikkiro yo tetujagala. Era kuffe tewali eyagala kufuuka Katikkiro, tetujagala, teri azannya byabufuzi mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka ku mbeera gy'alimu oba na musezi oba otaba mulogo obeeramu olulyo oluyeekera kubanga Ssaabasajja essaawa eno obulamu bwe bwetaaga kusabirwa, obulamu bwe bwetaaga kutaasibwa. Noonya gwenzannyirako byabufuzi nga mbizannyira ku Ssaabasajja Kabaka gwe mwafuula mutyo.
munsonyiweko katono wali wano. Yes, nkomyewo. Noonya wakuzanyirako byabufuzi nga Ssaabasajja Kabaka. Oyo gwe wagutabuta gwe wafuula otyo. Ssaabasajja Kabaka n'atuuka okugenya. Wallahi ya Mungu. Nga gwoli ku kimu temunteeka ku bunkenke. Ssaabasajja Kabaka gyali mulamu. Abannakigwanyizi ng'embwa ennondire mu kiraalo. Buli akimya amata yawerekera nga gwemanyi. Abo balina ebigendererwa ebyabwe. Baagala ssanyawo Buganda. Baagala ssanya byabufuzi nga babizanyi kati nze yeekuli atagenda adde okufuuka chairman Sifiri.